Mwena abatula kwa Agda Live tubazire Gomba mugamba mutya gye musinzira yonna abakesezza obudde Mukama yebale bo batuusaako namwe abakazanyeeko ffe wetuli akasana kale kakayise mu diguli zaako entuufu akasana nabadde ndaba eggulire ku BBS ekiro nga bagamba kino tekibbugumu lino tebadde dirudde okulabika lino ebbugumu teriba bagamba mwabatera okukola dduyiro musaleesaleeko kubanga tujja kwabika emitima tujja kwabika ebbugu entuuyo ezibafulumamu zimala gwe temwetaaga genda kuzigiramu eri mugondi nedduyiro akulema ulyanga buli kimu kyokya guno omusana tegubangawo naye nga tukwaniza musajja Kabaka nange neesiimye nnyo ogamba otya okuddamu okubeera ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba abantu basuuliridde agaffe embuga tebakyagafunira bajja kunsaasira naye munnange ejjanganda wanyinda okweggala agenda nenzikirira Masaka omusazi ya Ssaabasajja Kabaka eri e Buddu ewapokino nayina emirimu egyankwata entegetego n'amagulu naye liiso ddene mulungi kubanga nagifumbiikiriza nenjimaliriza era tukomyewo butono agaffe embuga wiikire nga tukuwa ekisaanidde kyosaanidde okumanya ku mawulire amasu gasookera wano ne mugamanyire walala era fannange oluddeyo ewa Pokino era kansubire nti olina byotuleetedde waliyo munnange ebyama tomanya buli wolaba omuntu ng'alina wabuliridde omanya nti waliwo ekyenjawulo ekijja essaawa yonna bankobako ne muyozeyozeeko bange tonaawo musajja wa Kabaka omanya badde yakava mu njega ey'okuviirwako muzeeyi naye mwebale nnyo okuba Agda Live mwaliwo ne mutuusaako abamu batasobola kutuukayo tusaba mwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa ate ankobako yatubulidde emyaka saategedde naye tukiringiriza nnyo leka tukipimepimemu ankobako olowooza ali ku fulo yakumeka nze mu kutunula kwange ndowooza naffe ogenda okulaba nga fulo tuziri zigenda ziti ankobako omukono ogumaze talina kyatugamba gw'omukono ebigambo byange omunange omulonkato twamuziike kakomaawo omulongokato twalaba okumwekera kwali kwa kitiibwa abataka bagenze batugendako bwe batyo mpolampola era ate nno nga talwadde kiri awo manyi yajja ne mukulu wange n'amujjanjabako ku sentiruuko okumala akaseera naye naddawo n'atereera naye munnange ndowooza ate teekateeka za Mukama bwe zityo zajja tubongera okubasaasira bannaffe Mukama ayongera okubagumya okuviirwako mukadde waffe oyo era mukadde akakwokusaasira tugamba twafiiriddwa oba twakuumye bubi ayisa abalongo twakuumye bubi omulangira Suuna Goloba yaseeredde era n'olunaku lwaleero luno lwaterekeddwa aga bajjajja b'e Kasubi oyo nno y'omu ku baana ba Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri era lwakuba emabegako wali ojjukira eryato lya Templar okwali omulangira wasajja kakati ne mutabani w'omulangira ono afudde Suuna Goloba mutabani w'omukulu naye ekyendiye bambi teyasobola kusimatuka era y'omu kubafiira mu lyato eryo naye kakati n'olwaleero naye yamujjuludde ne taata agoberedde era aziikiddwa mu nnono y'obwakabaka bwa Buganda mu masiro g'abajjajja b'e Kasubi ne tulabyeko ennono nga esoose neddako ebbali nakubadde ekoleddwako ati munnaye omanyi ebintu bino birina ekifudde obwakabaka bwa Buganda obw'enjawulo kwe kubanga tulina kye tuyita dynamism okukyuka n'embeera tosibira wali we twali okumyumyulizaawo naffe abasomesa bamukulu Kirita bye batusomesa nga ate kati si bye tukola ki gwe tosibira wali wabawo embeera ezze n'ekyukamu kati ate ne mugendera ku eyo okitegeera nga tetunava abasomesa omumanyi ffe twasomeranga ekyokuba omwana kiri nnomo kuba omwana kyabanga nnomo ate nga bwoddayo eka n'ogamba nti bankubye bakongeramu Masito Jambo ku buti omuddo omusajja oyo bayali wa ggwanga ki naye yatukuba nnyo naye ng'akikola just kunyo ye hobby ye akeera enkyanga kumakira kakwata ku kagere n'akususumbula 5 mu kirasi n'akwongera 4 kwegamba naye kati nalabye abasomesa babiri babasibye badde baba district ki bakubye omwana nga uli aveere ne babateeka mu kati abaana balalamuko
so dynamism ekyuse abaana tetulinga bwe twali luli abasomesa naffe tetulinga bwe twali luli kati nennono n'obuwangwa nabo tulina okukkiriza nti enkyukakyuka bwebezzeemu tolengeddeko nga obusiraamu kuba bamututte ekibuli ne bamusabira obusiraamu bukwataganye butandibadde kubanga omuntu obusiraamu tubumanyi nti omuntu bw'afa leero bwe bafudde ku makya ne ku munaana bakuziika engeri gy'abadde omulangira era senga bagamba boogera batya abasiraamu ku muntu eyawummula nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un senga muzata abaddewo ekyabadde awanda mulyo kubanga ebikoleddwa leero ndabye n'abakyala nga batuukira ddala wali naye ndowooza olw'okuba nti embeera egenze yeegattamu ate obuwangwa ekyo kibaddewo tolengedde nga bamuyingizaako mu masiro g'abajja kati ekikola kino kye bakoze eky'okuyingizaako mu masiro nga mmwe kubanga tubadde tetukirabangako nnyo generation eno kuba n'amasiro mapya gakyakolebwa gagenda kuggulwawo essaawa yonna naye bakatwere oli waddembe ogendayo n'olambula Katwere yagaana ogenda olambula amasiro nali muwadde ssente agende yagaana Katwere bwe amafuta ge gaganye nangenda gasasula ogenda ate kirungi olina kumpi wali asala busaza agenda alambula amasiro tulabye nga bamutwalako mu masiro bamuyingizaako mu Muzibwazaalampanga Muzibwazaalampanga si bwe muterekebwa bwe muli ekibira omuterekeddwa bassekabaka bali abana Ssekabaka Muteesa asooka Ssekabaka Mwanga Ssekabaka Daudi Chwa ne Ssekabaka Muteesa owookubiri bonna baterekeddwa omwo kati ayingiziddwamu okuloopera bajjajja ba Ssekabaka bali omuzzukulu naye akoze ekikolwa ekyo ku bantu abaliwo ennaku zino tulina bagamba nti ayingiziddwayo okuloopera waliwo babaziika bayita ekibira bote tebabaziika baabulira Bassekabaka baabulira bayita ekibira nali basuubiza omanyi ab'empeewo ffe tutwala amasiro tuli b'amaanyi mu masiro era bwe munaagendagenda agenda bwe tugenda okugenda mu masiro tugenda kujooga kubanga tulina ow'empeewo ab'empeewo wali ffe tulagira kubanga kaggo omu ku bakulu abatwala amasiro maama omukyalo oyo kaggo nooza musajja bamuyita kaddu wampeewo omukulu wange oyo tumanyiganye nnyo era bwe twagenzeyo kemabegaawo twafunye akaseera akalungi naye bakyalina bye batereezaamuko tulindeko babeere ngaekintu kyonna kiwedde bulungi awo tuloke twegirisize mu masiro g'abajjajja g'Abassekabaka e Kasubi so Mulangira Ssuuna Golobo olwaleero aterekeddwa mu masiro g'abajjajja be bwewetooloola emmanju Muzibwazaalampanga abalangira baterekeddwayo bangi bannaava ne basaba baterekeddwayo emabega eyo waliwo ekiseera amasiro we gajjiira kati abantu bafuna omukisa okuyingira bangi mu kiseera ekyo kati abantu bagendangayo ne balaba ebigenda mu maaso bingi nga basobola nabo okwerabira ku bintu bino ne bigenda ne babyongera bikuguka katusubire nti bazibuka ku maaso abantu bayongera okulaba ebigenda mu maaso ate twebaza nnyo ne Katikkiro Charles Mayiga eyayiiya okuteekako bbugwe ku masiro nina benyiziza omukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro waffe omulungi tatukoze bubi ekyo kino muzibu akiraba newaba takiraba akiwulira nti waali tatukoze bubi nti ow'omutima muzibu wanamugera kakeeto waali kiva kuki y'okubanga tatuteeramuko kuddamula anti Ssaabasajja yasalawo kati obanga alagira Ssaabasajja twalabye nga kati ensonga y'okumuyingizaako mu masiro ndowooza mukitegedde Muzibwazaalampanga n'atuukako eri okumuloopa eri okulopera bajjajjaabe kuba bali bajjajjaabe omuzzukulu aseeredde era tusaba Mukama amulamuze kisa mu Baisiraamu amwejjana entuufu kuba buna emikolo gyabadde gya Kiisiraamu ate gibadde gya kitiibwa ebintu by'Obuganda kati ebikolebwa byonna ne Nnabagereka abaddewo n'abalangira n'abambejja bangi nnyo n'abaminisita mu Bwakabaka bwa Buganda babaddeyo omukolo guno guweesa ekitiibwa kati nno tombuuza nti ate nga simulabye
Ssaabasajja taziika n'ensonga kyegana wensonga nti ate tazize n'aziika ku muganda we Ssaabasajja Kabaka talaba ku mulambo taziika omukolo gwasembayo okukola ku muntu gwe twandigambye nti aba ali mu mbeera eyo gubeera ku kitaawe ng'amubikka akabugo taata ng'aseredde bw'amubikkako akabugo olwo aba afuuse taddamu bw'amubikkako akabugo n'afuuka ekikolwa olwaba afuuse kabaka kitegeeza oli ebibye biweddewo kati ono yali wadde ono yabikka akabugo mu biseera biri omanyi yasooka n'akabikirako ebungereza 69 nagamba naye ate Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa bw'akomezebwawo wano mu 71 era ddamu n'abikka akabugo wano ku Masiro wano era bw'ogenda mu Masiro bakugamba nti wali we yakolera omukolo ogwo wabweru w'Amasiro awo waliwo ekifo ekyo we yakolera omukolo ogwo okubikka akabugo agenda bugenzi kiwalazima onaafa abafuuse kabaka taddamu kwetaba kubeera mu maziga kuziika nono ya Buganda bwegamba so temugamba yi Ssaabasajja taze kuwerekera ku muganda we ebyo ogundi atera bimbuuzabuuza nti ambonyaabonya ono mukwano gwange Lord Mayor to be Kyengera Town Council omukulu njagala nnyo wembeera waali amasanyalaze nega siri feezi eyo njeetaaga sebo omukulu Magibata eyagambye agenda kusenguka ade Kyengera ino mwakalulu waliwo omusumba Mbabazi waliwo Rose Minani asizira Dubai anavayo Dubai najja ate yagana kufumba mwaga amaka ga Lord Mayor era yafuuse na mukyala Lord Mayor bana lwaki mukolere era kati no tuli kusesoka ne serious so omukyala wa Lord Mayor bamuwaki olwalo lugendo berayo nga 26 ogw'omunaana 2025 tugenda kujja ne Lord Mayor mwena abaana ababeetaaga omulabako ate nateeseza ekiteeso ku gwafe gw'abaana b'Eggomba ku luno abaana b'Eggomba aba Agida tugenda twala oluwalo ngaffe kirowoozeeko ensonga eyo kuba bwe tutwala oluwalo ngaffe tuweebwa omukisa okuwandiika alipoota ne tuteekamu ebintu byaffe ne tubadde tukola ne tulaba bye tusuubira okukola alipoota eyo neeweebwa Katikkiro naye ku luno ku luwalo lwaffe olwa Agida sitete tumulagidde naye twalibadde nga ennaku nnyingi naloopa ne wa Timothy Muwonge munnamateeka wa Gomba ne mugamba naye tumanyi meri gye twakagenda Emmenga mu luwalo mirundi ng'egi fe abavubuka abaliko Katikkiro naffe muntu waffe atusanyusa twaka tugenda tumubongeko naye tetumufuna so omulundi guno nga tuleese ensonga ffe naffe tujja gezaako ebbali musikeseke mutulabiramu tuti kale oluwalo balutongoza 2025 oluwalo lwaffe akati kituuka katako oluwalo nno manyi kyekitegeeza oluwalo bulinga buvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda takola ekyo si kyankiso ffe abantu beffe tumukolerera nga bolaba Namunswa enkuyege ne zireeta Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ffe tumukolerera ffe tumukuuma buli kimu ffe tukikola n'olwekyo Obwakabaka bwasalawo nti okutambuza emirimu gy'embuga abantu buli omu aleeteyo kyakutte mukwagala simukukakibwa era olaba abantu nga bazze wali mu ssanyu n'akwata kyaleese n'aleeta buli omu kyabaasobodde nolwekyo omwaka oguwedde esente ezasondebwa mu luwalo zaali zisukka mu kawumbi akamu n'obukadde obugwamu naye nga sente zino ate ziddizibwayo ku masaza sigamba nti zigwe wano nga bolaba naffe abali sayidi eri bwe bazimira sente akabakazzewo zidda mu lubuto ziddamu ku mumwa sente zino ziddayo mu masaza okusobola okuweereza emirimu ate era n'endala eziba zigenze mu buweereza obw'enjawulo obw'Obwakabaka era minisita Kawuki akuwa n'akugamba nti zino zigenze wano zino tuziteeka wano tuziteeka wano zino tuziteeka wano sembalirira ebaawo n'olwekyo obwerufu obwo bwe bwongedde okukubiriza abantu bangi okwenyigira mu luwalo n'olwekyo nga bwogambye nti Gomba olwaffe olunaku lwaffe batuwadde nga 26 ogw'omunaana
225 era nga mu Myoka Mpenja Ssaabawaali Kyegonza Ssaabagabo Kabula Soke ne Ssaabaddu Maddu Oweekitiibwa Kitunzi agenda tukulembera tutwale oluwalo nendoza nga mu Myoka yazzeeko awo Ssaabawaali Kabula Soke Mukulu Ssaabagabo ne Ssaabaddu ne bagoberera nga tuzze mu migongo gyabwe kati nga ffe ab'Empenja tugenda ne mu Myoka ffe tugenda ne mu Myoka abeeri ne bajja ne Ssaabaddu ab'Emaddu kiriko komenti twetaaga abantu bwe bate bimuli bya Bulange bigazi ate ku Obwakabaka bwasalawo bwe mugenda temweraliikirira kyokulya kibaawo nga oluwedde n'ekyokunywa weekiri naye ku luno kijja kuba kiralamu anti tuli mu political season ekigenda ngenda kulabira ndayiro owawakayanoze kanzu yagigolodde dda omwana oyo ne kanzu eriko yagiteekako wano ekigambo wano gomba layoni biki oyitako ku mukutu ennaku zino Ndayiro y'amasanyalaze gwokya mukutu gwokyo gw'abaana b'eggomba amasanyalaze kwegali naye fenze ndi mabega wa mmeeya soga manyi ya mmeeya tusoke tuyiseewo mmeeya bana batunaabawuliza naye nga tetuganye bannabefuzi muna mwaniriza mu luwalo lwa Ssaabasajja kubanga Gomba ssaza lya bwa Buganda bwe muwagira Obwakabaka muba muwagidde abantu kubanga Obwakabaka butuukira ddala kubanga nalabye Empenja Mumyoka bamuwadde Nassale kakati Ssaabasajja yasalawo webale nnyo nti amasaza ga Uganda 18 buli ssaza ligenda kubeerako Nassale School era nga Nassale School eyo eyitibwa linnya lya mwami ow'essaza Kitunzi kati kyova olaba ow'Ebuddu Pokino Nassale tugeze Bulemeezi naye omwami wayo w'essaza atwalayo Kangaawo Nassale Kyaddondo Kaggo Nassale naye ab'Empenja bane ab'Emaddu mutusaasire sigamba nti tweraagaalaga naye abalokole balina oluyimba lwe bawaana ne bagamba kuno si kwewaana ate sikweraga naye kyasaliddwawo nti Nassale eno ebeera Empenja mu Myoka ndowooza olaba omulimu awaba era mu Myoka ya Robinza akantu ako era essomero eryo erya Nassale abazadde mwenna abalina abaana abato aba Nassale mbatwala Empenja Gombolola Kitunzi Nassale Primary Nassale weeri Nassale School nga ya Ssaabasajja Kabaka yasiima buli ssaza ku masaza 18 n'agawa Nassale bagamba omanyi ennaku zino Papa mulwadde akyogerako si yakiyita naye bagamba nti olaba oli akaabira mu sisita naye ate Papa kati essomero ly'Obwakabaka nga lituuse mu kitundu bannaye ab'Empenja tubaagala nnyo bannaye ab'Ekyeggaliro Kanziira muri masomero gaffe ono Butyomuddo wali gye yava nze ndi wa Butyomuddo Kanziira gye bali abaasomera Sematawe Kanziira Mpenja bannaye ate nalina eryakabaka ate lyo tulisoosowaze tuliwo ku baana kasita baana bato abakuze tubatwala Kanziira naye basooke bazannyireko awo basooke bagendeko bayige ku lulimi lwa Buganda bulungi nga bakyali baana bato era zonna moto zimu kwegamba Obwakabaka bwakoze ekintu kirungi nnyo abantu abalala bakirabireko so twaniriza nnyo omulamu ogwo ogwa Nassale mu Gomba ne tutumirako n'abakola branding nnungi aba Majestic brands balungi bakugu mu nsonga zino nice work era Katikkiro atera otugamba nti Obwakabaka bwe bulina okuba n'abantu abasinga okukola ebintu bulina okuba ekyenjawulo kuba tokolagadde benga abaana they brand very well nentumirako ne mu waliwo omukyala awo Kabaka yamutuweereza aba yasiima n'amutusindikira eggoma bamuyita Mole kakyala kaweereza bulungi era ate abantu abo baagadde omulimu gwabwe bagukozesa mwana nno muto namutuukako mu mukolo gwa kutikkira Kitunzi Suddemu ka Gomesi sijja giyita kadde Gomesi ate Oluganda Gomesi yateeka mu bulungi Gomesi anekaanekanye busuuti ye nga ndaba mwana muto abo baweereza Obwakabaka alwanagana n'abantu ku mikutu kati twagala ebyobufuzi yogerawo bibiri ga meeya waffe oyo tumuteeka onagamba nedda bane tusooke tulindeko sinza butayisawo meeya abatumidde omukulu Lukyamuzi Emmanuel mota nti ogimanyi yaffe kimala kimala walukaggako okuttemu Kamala tuviire mu ndongo
dayo mu ndongo zammwe tetukyalina bayimbi ba kadongo kamwe kimanyekyabalaba emyala tegimulemye okukola alowooza bya ndongo alowooza nteno okusuna ndongo mbagamba mwenna abalonzi bekyengera nsangi byalowo ebiri awo naye kye mulina omumanya kyengera tawuni kanso yafunye omununuzi egenda kunyirira yafunye omununuzi oli omwana agenda kukibakolera omununuzi tukyali ku mbeera y'ekiwandiiko ekyomukulu Kabanda wa ekyalabikiddeko ku mutimbagano manyi Ssaabasajja Katikkiro Charles Tamaga bwe yali ayogera ku mu Luwalo yayogera mu Luwalo n'ayisawo kwa Besigye agamba nedda tulabika bubi mu nsi z'ebweru omusajja abamu ndowooza tekyabayisa bulungi kakati ekiwandiiko ekyo kyabuna emitimbagano wonna era nafunako amawulire ag'omunda so batamanyi Kabanda kubanga wa Piero yu muwe Kasanda Kasambya maka parliament we Kasambya bamuyita mukulu Kabanda abeera nnyo ne ku platform za bya politics nyonyonyo abeera nnyo ku barometer abeera nnyo ku kabinkano ka Bukedde naye avuddeyo mangu nayangwa ngembere nsajjoka kuba yali amwadde essaawa na 8 ne tugamba omwana yeyimbye mu gundi naye lwakuba bagamba awali omulema tewafunyirwanga nti Kabanda oyo yali agezaako dda okweyimba mu gundi alina ebigambo byayogera awo ku Katikkiro olwekyo asaanidde okwegendereza manyi bagamba okutambula n'abalangira tekikufula mulangira ayinza okubeera n'abakulu bali n'alowooza nti naye atuukiridde naye tumusaba nga bwe yagambye nti si kiwandiiko kye ssebo mukulu Kabanda tukusaba obanga si bwe wawandiise ekyo webale nnyo webalire ddala naye n'abalala bategeere nti Katikkiro wa Buganda senior citizen asobola okuwa endowooza ye ng'omuntu ensonga yonna ng'omuntu abatalagidde naye abadde endowooza nga naye bw'ogenda kabinkano n'obaako byoyogera byokulisaizinga mu nsonga ezimu nga nafe abamu nga tozaagala naye ate n'otuula n'oba program paka tukuleka ne n'obyogera n'obalaata n'oseka so kati Katikkiro waffe bw'avaayo n'abaako kyasaba ate tovaayo n'otaleka n'omuwa essaawa tukwadde essaawa musima tugenda ku maaki nga tujje ku Bulange eyo Bulange si ya Katikkiro Yabaganda yabakazi bwe bano era bw'olumba oba olumbye muganda ono ajjudde nno era oba olina kyokulumba ku maka ga Katikkiro wadde nakyo nesigamba naye nga ekirungi yavuddeyo ku X n'agamba si yeyabiwandiise ate era twalabye yabadde ne programu ya kabinkano era n'ayongera okwegaana n'agamba nedda saakoze ekintu ekyo naye kyonna kye tugamba nti mu ggwanga lino tujja kuwangaaliramu nga tugumiikiriziganya twewangana ku bitiibwa nange naawe tuyinza okuba tulaba ebintu mu ngeri yaki yanjawulo buli omu awa ekitiibwa endowooza yamunne ab'eggomba tulwana nnyo gwe bw'obanga ndayiro wawaaka yawufula ku mutima ate Robert alina ebibyeyi Robert naye muleke naye akole ki atambuze ekiki omwana mbaziira Salongo mbaziira banna oli omwana ajja kujjamu abantu ebibumba ali serious nnyo naye alimba bagamba maanyi era mu kuzika gye twali yasumulula okuzika gye twali ndayiro era bwe yatuuka n'agamba bannagomba si kyo nti kyekyo ndowooza bye mututeekako nti gomba simanya yagwa simanya story ndowooza abagisuula be bavamu eyo famire eyi gye mugamba mbw ate ekola ki ate yagala kwekulula era bwe yali mukali akayero era eyo famire mwe mwaba abamukola ki abamubba akayero n'agamba kati nze bannagomba kayero nakadduse ate nenjaze kate era famire ye era yemu gye mugisuusuuta abamu nga gundi ali awo mbaziira asaanuuka busaanuusi mbaziira mukwano gwange oyo no muganda wange mukulu wange ennyonyi oyo webale nnyo kiriri awo n'emiriraano mwebale nnyo ekitundu kyaffe muzzukulu waleewo ekiriri webale nnyo gy'otuusaako engalo naye nga ekituufu kiri nti nga bwe twogeddeko nga tuva waggulu nti tuwangane ebitiibwa mu bantu bonna be tuwagira gwowagira w'ekitiibwa gw'otawagira
ate n'olyo omulala naye akuwa ekitiibwa n'ekirala abakulembeze ab'ennono tubawe ekitiibwa kuba obukulembeze obw'ennono si bwakusimbibwa mugongo si bwakusimbwa naye buva eri Katonda ne Bayibuli egamba abakulembeze bava eri Katonda so abakulembeze abo tubawe ekitiibwa tetubayisaamu maaso oba tokkaanyiza naye kimire ogume kimire muli ate ajja kwogera naawe kyoyagala okuwulira naye aba tunuulidde ku kifaananyi ekigazi bw'oyinza otunuulira wano wokka naye nga gamba nti amawanga ag'ebweru gatulaba bubi kati olwaleero wabaddeyo okwekalakaasa Kenya lwa nsonga z'abeesigye ekifaananyi ekyo si kirungi eri eggwanga lyaffe mumanye nti ebintu bye tukozesa wano mu Uganda byonna biva Kenya singa Kenya yeejuulamu jjuluma neesibawaawo tondaba kajjampuni bw'abalagalamu bbwa era yabayitiridde so tuwangane ku kitiibwa tuwangane ekitiibwa tuddeko ne ku nnono tukuzibwe ennono webale kwogera ku kigambo nnono tudde ku nnono bazadde baffe ba Samuel Senkubuge baatukuliza mu nnono kyova olaba nti tusobola okubaako ebintu bye tutomera ne tubiwangula olwokuba nti wakuzibwa Abaganda kazibwa oli Muganda ekyo sobola kijjawo sisobola kikyusa kufuuka mukalamojja osobola okufuuka naye sova mu ddiini osobola okufuuka omusiraamu naye kiri ekyokuba nti oli Muganda tekisobola tesobola kukyuka so nono kati nga bagamba Muzee Senkubuge enkola gye baatukuza yabanga nnungi kuba kati nawulidde oba twalabyeko mawuli agawedde awo ennaku nga 3-2 mu wiikendi awo ag'omwana yeetuze omwana eyimbyemu ogwa Kabugu jasirwamu mu masente olwokuba nti kigambibwa nti yasabye muzeeyi we ssente n'atazimuwa kakati ekyo kifaananyi ekyo kivudde ku kuseeseetuka kuli kye tugambye nti omwana kakati omanye abaana b'abazungu olagira nze wali omukwano gwange yajjako wano n'omwana we yali abeera Bungereza najjako n'omwana we nga mwana akuzeekuzeemu kakati bw'ajja wano nga omanye ebyala biba n'olupyaka nga 16 I don't want here take me back omwana n'amaama neyeegayirira kamala okulaba kusenga amba tusiyo wasenga abo njogedde n'oluzungu kyana omwana mukama nsoze omwana aganye I don't like the weather. Look at the water. Look at the food. Uli chimu tachikola chi? Tachitegeera. But I know cause disgusting. Mami, please. Bano bageza kunga bomanyi omuzungu azze, Aba bwana bugeza ko kujja. Don't touch it. Kabala bange ebiwuka. Kati abaana abo baba ne sifa baddugala. Abaana abo balina hotline ze babawa hotline kuba bukubi simu olope era omwana yakuba bukubi simu mama yandeese wano saagala bo iswi ne bamunono take back now mwana wa Bungereza tazanyirwako kakati yeye enkola naffe gye twagala okuleeta abaana mwana yalagira ate mwana yagala kudda ku ssomero nawulidde statement mbu yabaddemu obwabukadde yasabye obukadde mwana yasabye obukadde 2 ne ba muzadde ba n'atakwata n'atasobola ndowooza kuzimuwa ngera bw'olaba omusana bwe guli mu kutuukya sana gwakawonna embeera yekyanamu embeera gye tubakulizaamu nti omwana kyayagala kirina okukola kirina okukolebwa kakati omwana w'omuddugavu nze ntera okugamba abaana b'ensomesa tetusobola kuva ku nnono ya ekireese obuzibu kuva ku nnono yakkuliza abaana baffe muki mu nnambika yaffe ng'abaddugavu ffe waffe abaana tebalagira omwana aba wansi kati nga bolaba mu ddiini y'Obuyisiraamu ne bw'olikola otya omukazi tali kulembera swala akati ffe tugenze nabeerawo omwana nga muto akula bukuzi muto mulenzi akulembera abakyala era bo toyinza amunansonyi okugeraageranya like ekitundu kino kye mulimu ekyakawempe nti kawempe ejjudde nnyo abasiraamu but nti bo tebakkiriza nti omukazi ayinza obafuga ng'omusajja webali abasajja webali ekyo kituufu otegeera kira nokuba omukazi esowodde bamulaba ne bwaba mwana waabwe bamulaba kyamuliko bo balina enzikiriza yaabwe muli nti omusajja is the head yakulembera bo tebakyejjaamu naye kati ffe tugenze tukoppakoppa abantu basangula ennono yaabwe mpolampola nti omwana
ayina kukuzibwa wansi wa muzadde singa tuddayo kunoona omwana n'abanga omwana asobola okutambula nga omuzadde kankubuulire ffe abazadde baffe twakulira bayinza tuwa ekyokulabirako awo mu Kakomo waliwo omuzeeyi Ford mmere ekuza emisege taata wa Kawuma Godfrey bash twabadde kutumiddeko nnyo okuva Dubai twabadde naye mu weekend isiza mu bintu bingi namuleko obuzibidde extra yabaddeko awo okuba nabizzeemu leeti nga nina ebintwala emipiira gyabadde bulala sitamufuna waliwo awo abaami bangi era wamukutte bulungi nalabye nga nazze mu kyati eyo nawe nakulengeddeko kaawo nayisemu lukwakwayo naye nazze mu kyati eyo abazadde abo bwe yagambanga ekintu muzeeyi Ford mmere ekuza emisege ng'akugambye gwe godi kino toddamu kyova olaba nti n'abaana abo bali example balinako we batuuse kati tolaba nti omukulu Masadde erosi w'ekyalo ne baana balala bali mu aso gye bali tebayisiddwa nga naye oba omukono gwabakwata gwali bano ba Jaden naye ojja kusanga kati ate Kawuma gwazadde Jaden abo ba Jaden be mukuzizza temugenda kubasobola ffe tubagamba temugenda sobola ba Jaden nga mubakuzizza mu nkola eyokuba nti Jaden akoze Raitoni wange mukutte ntya enkoko zimubojja egolite zemulya muleka abeereyo haso y'ekyalo agiyitemu naye amanye nti ensi sikusaga olaba simunino nja kuwa ku kyokulabirako ekyomulangira kati kya Ssaabasajja Kabaka ng'akyali mulangira bamutwale Sembabule Mawogola n'asomera mu kiraasi zeeyo zirimu enfuufu amanye omuntu wa wansi wakola ki by then bati basiga mbusa kumaala busa oba busa naye nga babumutuma naye n'abuleeta amanye naye gwe Jaden kwata engalo atambula bw'ati talinnyako mu ttaka kakati abaana abo bwe bakula nga bakulidde mu mbeera eyo bwe buzibu obwo naye tusaasira nnyo abazadde omwana oyo kuba kyadde kikangabwa kyamaanyi nnyo n'eri essomero lya Setaayo omanyi lya musajja wa Kabaka ow'ekitiibwa Muyingo minisita w'ebyenjigiriza kitalo nnyo kitalo ddala wadde tetusaasira beetuze naye omwana ono tumanya bumanya nti embeera eyo ey'abazadde okuba nti ye amanyi taata olina okumpa kino baaba Katikkiro atugamba lunye twakyogerako ne wano gaffe Mmengo abaana tetubakolerera wabula tubakole ki abaana tubakuze mu mbeera tukolerera mwana kwegamba kiringa ne wali mutegeke Bobi bwagamba nti tokwata kyennyanja kiwa muntu wabula muweddobo kati omwana mukuze mulambike bulungi omutegeke ate omutegekera wabula mutegeke mu maaso eno kijja kukuuma ekitiibwa kyo n'obutasaana bwa famire kuba kati abaana bafuuse abaana bali mu masomero ago ga first class schools kulaba oligo bawe ennyonyi first class omwana agenda ku first class schools naye ku luno wakirabye ebibuuzo babirabye byakomye ebibuuzo abasomesa ebizibu byatabudde eggwanga ne first class schools twalemedde omumanya oba leero Setaayo yesize buli omu yayise olaba neggomba empenja buli omu munasonyiwa ku lwa ggomba yange twebaza abaana mwena abatudde ebibuuzo bya kalikulamu empya 2024 mukulu tebitenda ogisomesaako kalikulamu empya tyasi nkambwe si naye ate naye leero kyeyakoze kyayitiridde nazo nentunya akavidiyo katebitenda nga akannyonnyola gagamba ate kati gye baleeta bintu bya data bintu bya kompyuta banabikola bita naye bwe natunuulidde Gomba district empita gye yayiseemu nogamba ebeerewo nogamba gundi empya ebeerewo twagwa nnyo naawe abaana nga nga twagwa nnyo owulira Gombe SS yeyise eddamu sanga kibibi wonna wonna oyitamu buyisi oti emyenda giringa gundi okuva ewaffe eri ewasemba mpaka Kampala nga bana bali muri resort one balitanga Nabbunga bali kyaliyo simanye Nabbunga wa Mzee Muyanja waggulu mu Lusonyi eyo nayo n'abaana bakoze resort one
akati amasomero agaagala okujaganya nti ffe twasinze byabasomero ate bijja ebiri naye wali yajaganyiza mbuze nasinze obadde bazeetuuma awo naye nga zikola wa naye nga simanya babireseemu simanya afunye mbwabagudde yalabiseeko abaana bali muzi ABBC bwe bakoma so tubayozaayoza banyinaffe ne baganda baffe tubagamba nti omwaka guno si bwe bijja okuba olwokuba nti guno gwabadde mwaka gusooka babadde mwaka sanyukiriza naye bajja kwongera okukiringa sports betting basibana bakuba n'okyamuka mwaka naana n'obuguma oyongera n'oteekayo muyindi n'akusabula nakola ekyajaba so ekirungi kiri nti abaana baayise result 1 etegeeza nti osobola okweyongera ku S5 ekitegedde result kyetegeeza nti olimu abo abasobola tewagudde naye olibwabo nti wafunye first grade oba nti go wasinze naye oli mu kisero ky'abaana abaayise okitegeera akweyongerayo kuddala eriddako kuba luli abaana badde bagwa nnyo kati primary abaana 60,000 baagwa bafuna ungraded 60,000 n'ogamba kati bino kyebagezezaako okugira omwana tagwa era bwe tuba tusomesaga omwana azuula kyasobola okukola ne bwaba nga asobola okwogera nga bwe twogera wano mu obubonero omwana kyasobola okukola munoonyeemu kyasobola si biri nti kola equation za math ziganye tosobola omulamwa gwayiseemu guno omulamwa gujja gutya nti nassale zigenda vaawo ekyo kikyali kiteeso kikyali mu parliament baagala kireeta mu parliament kuba ye first lady we minisita w'ebyenjigiriza kuva ddasimwa tayagala nnyo kuba nawulidde baga nti abaana batandika okusomera nga ba myaka 5 bakulu mumanya abaana be batusumbuwe waka omwana wa myaka 5 myaka 3 aba yakufuukidde ekirala myaka 2 mutwale ku ssomero abeereyo naawe ogenda okolesa omwana abakyali omwana yonka emyaka 3 akyali bagenda ne babikopa ebweru eri anti kyebaagala nti wobanga kazibwe ne mukyalawo mulina omwana w'emyaka 3 luli obadde omutwala ku ssomero n'abeerayo gwe n'ogenda kati bamukolekera ogenda kumuteeka wa tosobola abaana tubejjako ba myaka 2 omwana nga yava nadda ku bbere mwaka gumu kitundu nga twamujjako dda tulina mu nsonga ndala naye tuli mu kweyagala mu bintu birala ng'ogamba nti omwana agira abeera obuno obwana mwaka gumu kitundu kakatandisa okusongasonga gumu kitundu akana kagezi abaana babeere kakwata ne kuli moti ne kaagala ojjinyenyonyi abaana mubaleke babeere ku masomero so ekyanasale nga gwe tokiwagira abazadde nabo basobole oku embeera gye tulimu eno oba kyogadde lwakuba oba oli musomesa sikyogedde lwakuba nti bwe twali tusoma ebyafaayo abakulembeze bano abatufuga bo tebategeera nsi bwetambula wansi kakati ye eri alina abakozi abakola nga bana awaka waliwo afumba waliwo alabirira abaana agamba omwana muleke waka yalowooza ffenna bwe tukolaki tamanyi nti ebyaffe byakuyiriba mukeera nga omukyala afulumya agenda eno nawe ogenze eno nalabako mu covid n'abaana abakozi si bangu okulekera abaana nga nalabako mu covid omukulembeze waffe wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba abantu bakolere dduyiro mu nnyumba zaabwe era n'alagako nakiragako nga ddukadduka yali akyaddeko bwayise agende ekasokoso olwo ebitundutundu ebimu mu Uganda kasigamye ne bwajja kale waffe ekyali wajjala atunuulira alabe omuntu alina 5 ku 100 wabula akuyambye azimbyekoko tadeka akatooyi n'akajja akatono naye nga ne mu lujja mwennyininyini n'emmotoka tegendamu oyo nno si kale bagula 3 kwana tusimanya 25 ku 12 mwabakolera dduyiro entebe gye twandise sofa tedyamu wasobola kuyisa bulungi n'amagulu yeetaayi naye bw'olina state house olujja lugova eno n'eri diiro nno diiro sinala yabagenyi abula liri awo agamba ddukira muno n'okutambuliramu ogenda weekiise ng'ogamba nzirukiremu kati kyekino ekya nasale kyogambye nti bo balina abakozi bana enteekateeka yakyobola nti obwakabaka bwaleese zinnasale ate tebasobola kusirukamu ate mu ngeri emu atega nti bajjewo zinnasale puroguramu eno ey'obwakabaka baba oba eyateesa ekiteeso ekyabadde akuba kya bwakabaka ayinza okuba si specifically naye nakyo
simanyi oba collateral damage naye nakyo kigendera ne bwokola otya oli yabadde akikulungula yalabe kubanga nasale 18 ozimanyi tusaba omukulembeze omukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha munnange ebyenjigiriza abaana mubaleke basome nga bakya omwana w'emyaka 5 aba akuze nnyo okutandika okusoma biri ebyaliwo ebyedda nti bajja kutwala olimene taata obeere ku lubimbi obeere kate bikyaso taata akeera agenda kasokoza okuyiya maama agenze ekyalibajjala kunoonya kati omwana maama agenze kuweereza mmere bafunyeyo obutono asobola obuleeta ku ssomero maama omulowooza otya okuweereza emmere ng'alina omwana w'emyaka taata omusubira otya okukola ng'alina omwana ku booda kirungi eyo mu nsi z'ebweru naye wano bana tukyali mu mbeera etambula mbeera yakuyiriba so tuyiribe olw'okusaba kw'abangi nga tuli ku mulamwa gw'omukulu ono omusomesa ensonga ya nassale esigalewo tetulagidde tusaba busabi nassale naye ekirungi nti ekiteeso kigendagenda mu palamenti so tujja tutuma ababaka baffe ate senga kiba kiyiseewo mu palamenti eno ne kituuka mu eri ng'ate tuweereza emisaayi emipya osanga gino atuyambako asobola okulwana era wano tusinza n'okugamba Honorable Sazi wamulabye naye Honorable Sazi muntu waffe Honorable Sazi namulabye nga agamba ati omwana bw'omutwala ku ssomero omwaka gumu n'omusanga ali mu P5 omutwala ali mu P1 taba mugezi aba musiru so bannagomba tuyinza kukola bintu byonna n'obimalayo ddala bagomba east n'obimalayo mu kisanja kituufu simanya kiba kisanja kimu ayongereko ku kiraasi abakuba baffe bebasalawo abali eyo naye kale sabalozizazi musalewo bannagomba naye nga empagi wazirabe zazze njagala okutumirako okumwanyinaffe Mary Flavia Namulindwa yakomyewo waali abadde n'ebintu tumubukeddeawo twabirabyawo okusika omugwa naye nebbaawe ndoza tukyogera mpolampola tatulaba omanyi mukwano gwaffe azogamba yikaziwe nemungeya ajja kunyigira naye kati ate mbadde mmanyi kakati ate kyekyamukozeemu nnyo ogundi amawulire gamuno gongeddemu okugira byalibadde akakeeso bandibadde anti amawulire galingiriza era bannaye issues tuzimalirenga waffe buli wofuluma ebweru amawulire gooba ogawadde kyakugira kikyala kyattu kinyumidde mu gomesi ya redi wali okitegeera naye akalulu ka Nuupu egomba kajja kubaamu waliwo gye waliyo gye twagenda eyo engalagala waliyo omukolo kakati twalina Rogers endeese nze ndi waka yaleese akati mu maka omwo mwalimu eyesimbyewo ku kalulu ka Nuupu mu kalulu ka Gomba East bakuba mwera ye Rogers muvubuka mutonotono gwati Rogers endala ndyerabidde naye bya Rogers njujukira ko bali bafaanaganya ye Rogers za Sentongo Sentongo Rogers mwana wankima yoli kutumidde akati ngenda ngamba wali gwenno omulenzi omutambuze wano wezze maka galimu n'oyo agenda okufuuka omubaka wa palamenti Rogers era esimulala endahiro yalya eryonga effumu lisajja kyokka nga muli mwani omwana omuzaalo wa Musentongo kyokojje wano bimenyewo byeyogedde yagala onalibondahiro naye gwe amasannyalaze ga ndahiro gawulira otya naye nga bambi mwena abeesimbyewo bannagomba onalibondahiro tajja mu kamyufu nedda naye waliyo oyo Sentongo Rogers waliwo Mary Flavia Namulindwa waliwo nalabyeko nalabyeko bipande bya dyawe simanyi kituufu babituufu okuba mawulire gato waliwo eyajja nga w'ensambwe yajja ku mupiira nga lumu ekiriri ogwabogere naye n'awaga naye wa Nuupu era ng'agamba Sazi munegiro nteeremu anti ambuleera yaffe weradde erinnya ly'omusajja munenene bw'ati naye ali mu kamyufu ka ka Nuupu saaba Nuupu tusabe nti bakakiiko ka Nuupu akalonda abakulembeze banaatuwa
banatuwa omuntu omulungi anatwala Gomba yaffe maaso ffe kyetufa n'abeena nabo bagenda wano dokita ali wamu n'ava nalabyeko ani awo omulala ndowooza dokita n'ava dokita afuuse dokita mubuuze Robert Saalonga ajja kukubuulira boogera ne ku dokita oluliko lumumira mwana oyo dokita tumutumidde Dr. Alice Kirumira webale byakoledde Gomba by the way bambi webale omanyi abantu amu ate boyogera ku bagamba mulabe ate yalidde naye nga omuntu bakola ekirungi yate asimibwa by the way musajja akoze birungi watu waliwo omulama gw'omukazi buli omukadde ngujjukira bulungi yagukubamu omutwe by the way natandikirawo then n'amasomero mangi golaba gayambyeko okulaba nga gava Nayikondo kale bwe tufunayo abantu bwe batyo nga bana nga tebatunudde byabufuzi olowooza tetube bulungi tujja kuba tweyongeddeyo maaso era tusaba ne mmeeya bw'atuuka ekyengera akwalagane nnyo n'abantu anoonye nnyo emikwano ebweru abula mmeeya wamma bw'otuuka tusooka funa katakaawo awo mu tawuni y'ensi tumidde Nyanjera omugambe olaba kati ffe mmeeya waffe olunafuuka bw'ati mmeeya wa Kyengera binyo bigenda kukyuka Angelo Mugambe ngenda kunoonyaako oli Kyengera awo alabe nga alonda omukulembeze waffe ab'Ekyengera ayongera obbakuutira netebitenda munnyonnyola wali wonna gwe ate ninayo ne kojja wange bamuyita Muyimbwa abeera Mugongo awo waggulu bonna abo bonna tubeetaaga twetaaga ba agent abanakubanga ekimala kikola ki kimala Mukama yeebazibwe amina tweyanza nnyo sebo tweyanzeege bannange nange neyanziza nnyo 225 tutandise n'omukulu ensonga ya gafe embuga omukulu atuyisirizzaamu ng'ebibadde embuga naye nga twongera obajjukiza oluwalo bannagomba tugenda tubayimbiranga wano buli lunaku kyenaku z'omwezi nga 26 ogw'omunaana 2025 ab'Empenja omugongo gwa mumanyi mwe mutambula gwa mumyuka ab'Emaddu Ssaabaddu ab'Ekyegonza Ssaabawaali ab'Ekabula Soke Ssaabagabo era omukulu ono mukulu Mugambe Beka ajja kubayongera obbakakasa entambula nga bwe zinaaba namwe abali ku mukutu gwa Agida bannagomba abaikongeza ku mukutu gwa Agida namwe akamwe ali mu kategeka nkali special akalimu n'okuwaayo ekiwandiiko kyaffe eri omukulu Katikkiro inshallah mu bana abakoze eki alina akatalekeka eri bantu baffe abannagomba mwenna njagala okubakubiriza nti mukadde kano ke tulimu ak'obbugumu eringi bwe riti munywe amazzi amazzi nga mangi kuba Ssaabasajja abaagala muli balamu munywe amazzi mangi ate era abaana bazzeeyo ku ssomero bannaye abaana tubazzeeyo ku masomero abazadde bakyatadde abaana awaka abaana mubazzeeyo ku masomero Buganda ne Uganda tugenda gikulaakulanya nga abaana basomye ebyobufuzi bannaye tebibeesisa bitogi ebyobufuzi bibeerawo kaseera buseera ne bivaawo Kyagulanyi yayimba n'agamba nti bano betukola ki betuba tulwanira ate bo batukeri ne bebongako kyokka nga ate mwe muli eno mwekuba zike omweyuza olwekyo ebyobufuzi tubyogereko naye tetubitwala tetunyigira bannaffe tebafuuka ate balabe gye tuli nzikiriza sebo ntumireko president Salongo Semata yonna gy'oli pulezidenti w'abaana b'Egomba bosimani wange bosimani wa meeya naye bannange omutumidde kusooka bala mutumira nkutumiddeko Salongo Semata oyo munnagomba nno tubawalikako wali walulinda wansi twasambanga omupiira oyo yasamba ku mupiira yali saizi teyali eyo gy'olaba ssebo batugamba era yalinga Donalifu simanyi omupiira yakoze era yakwatanga ggoolo yasamba mupiira kinaabwe banaga olumu katogere ku mazima lwakubadde tetwalinanga bufaananyi kyali saawa bakubanga obufaananyi watolofa nenga akakuba ku mmande kadda mwezi mwaka gujja abatakujja ate nga byafa era kati osangira bana bayembesa emadimbu wanko ekifaananyi tokimpa olwo babi bakubedda ne kati badababbibawo bamanya ebifaananyi kyali Master Sendi nagamba kwata ku munno n'omukwatako bwoti Master Sendi nga totemya n'okirinda nga wayiseewo
ale nyongera okutumira omukulu Rogers Sengubuge nzikiri ntumira omukulu Kiryowe Kirirya ku supermarket Kiryo waddamu munyonyole naliyo ngaalumu teyampa baka bwangamba nangamba mpitewo ampemukko Kiryo wabana Kiryo wateyampa kuddamu okwogera naye bw'olaba nga jjajja fira tuuse ku kitundu manya bumanya era ndoza se olonaddamu okuyitayo bwe mpitawo omukazi ati yatulobera mu Kiryo wajja luvannyuma abeere mu bibanda wansi abeere mu kibanda mwebalenya abatuwagira mu kibanda ky'omupiira mugende yawe mmanju tubalaga omupiira gwa Seno ne Maniyo nga mwenda bokusatu mujja gwe kuli gwerabeera mu YouTube kuba nange nanze ngenda okugwogerera nja kubayo wakire w'emmanju awo tugakaweereza kandanda mumyuka mpenja sebo webale nnyo emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala ate njagala okusembyayo omukulu Wamala Moses mwana webendo Wamala kubanga Agda ogikutte nnyo okola nti buli kitambula webale nnyo webalire mpozi ne mukulu Benon kali amaggwa nawe obeera yeeye ensonga zeeze engeri gyozitambuzaamu ate ngenda kusembyayo mutumire ajja kwetereza mukulu Benon then nejotega amaggwa ye Kayongo wanyeyo tata we yakusomesa namulabulabi ali mukoddomi wange Kayongo akuba oluyi lumooti noyingira entebe mukama yebazibu bannange nsaba nnyo okutumirako mukama waffe omukulu Ssaalongo Ssemata Munnagoma mulekwa omulangira w'omumbejja sebo w'ekitiibwa Meya Tubbi akutumidde nangamba ndete proposal ku Mande njireta mu office yo twetaga mwaka womenga kamu kitundu okulaba nti mbera tutandika okuba ebipande sticker alhamdulillah tugenda kukitambuza paka ffe tufuga Kyengera oba ffe tugenda okulembera Kyengera anti goli musajja kakamutero bikyusana ffe tugenda okulembera Kyengera tugenda bafuga tugenda bakulembera nenga mumanye tusooka funa kapoloti 10 ne wali banka Kyengera soka twekubeke nako mbere bulungi mukama yebazo abakume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale nnyo bene